Ensonga zitabukidde ddala, ensonga zibijjidde ddala eri omukyala Robinah Nabbanja awamu ne Sipiika Anita Amongi. Anita Amongi ne Robinah Nabbanja begguddeko olutalo era ne beerangira ebisongovu. Buli omu agamba munne gwe watusuula mu buzibu, gwe wansuula mu buzibu. Naye nga lwaki baabatuuka ku kino? Kino kyonna kivudde ku kubanga Yosette Buhabulwa Abatadde Kazito abagamba mulina okutereeza byonna ebyasoba mu Paalamenti ebyaleetera ababaka okutuuka okwediima okuva mu Paalamenti, era nga kino kyakolebwa omukulu Mathias Mpuuga Nsamba eyakulemberamu babaka banne bwe batyo ne bava mu Paalamenti. So olunaku olw'enkya batusuubiza nti bagenda kuleeta alipoota ku bintu byaffe, ku bantu baffe bano abaabuzibwawo, era nga Sipiika Anita Amongi wano watabukidde omukyala Robinah Nabbanja n'atugamba nti namutegeeza nti naawe weeyogeza nnyo, lwaki wavaayo n'ogamba abantu titulina abantu bano ng'ate tobinaako obukakafu, n'abantu bano w'emyaka gye baabulizibwawo wali tonnafuuka Prime Minister. Ne nkugamba nti kano katandika butandisi, bajja genda maaso n'okwerabisa, bajja genda maaso n'okweyambula. Ffe weetuli tutunudde ate amaaso gaffe gali open, buli ekigenda maaso ffe tuli wano kuba ngalo, tuli wano kugamba nti mujja kiwulira, tuli wano bategeeza nti mujja kitegeera, era tuli wano bajjukiza nti Museveni tebamuzanyisa. Era Museveni bw'abanga mumanyi nti yali akutumyeko ekintu n'ogaana okikola, manya nti one time ojja kisasulira, kubanga oli sitaani tebamwesembereza. Anoonya wa waayita, kubanga ye ebintu olabye byakubanga bya bwa sitaani bwerere si bya bwa Katonda. Neffe weetuli tugenda balabanga mwetemaatema ebijambiya nga buli omu akafa akalwanira, ng'ate munnange n'ekyokukola temukiina. Anti bino byonna Nabbanja ne Sipiika Paalamenti omukyala Anita Amongi singa mwakkiriza ne balaga akatambi ka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'akwatibwa okuva ku Entebbe International Airport okukomawo e Uganda, singa buli kimu kiri fine, ne mwagenda ne mugaana okulaga akatambi kano okuzannyibwa, ogenda ku likodi ekintu ekyali ekyangu kakati mugenda kifuuwa nga mukizza munda. Bino bye tubagamba nti temutegeera ne mwefuula abategeera. Kakati Museveni kabateeke ku nninga mukiwulire mukama wammwe anti gwe mukolera mukama wammwe. Olutalo nno lugenda kuba lw'amaanyi olunaku olw'enkya. Baganda bange mbasuubiza nti bano badde bazannya katemba ka Museveni, naye kaakati katemba wa Museveni ate abafuukidde ekizibu. Ffe titugaana kwebaza mukulu Mathias Mpuuga Nsamba, weebale kuleeta kiteeso, weebale kuleeta magezi ago, era weebale kwediima. Aba leader of opposition abasinga baadde baatuziba amaaso nga tamanyi nti leader opposition asobola okukola kino kiwakoze. Nze mukama wange nasiimye dda omulimu guno gwokoze omulungi, era tusaba nti bino bigenda tuviiramu ebibala. Kubanga ababadde balowooza nti nno bino tebitegeerekeka, abadde abalowooza nti nno bategeera nnyo, ate tugenda bazuula entegeera yaabwe nti ntono, tebakyalina kye bagamba ggwanga. Kakati gwe muganda wange okuteesa ki oba ogamba ki ku ngeri Sipiika wa Paalamenti gy'atabukiddemu munywanyi we Anita Amongi? Bano twabagamba bulijjo tubibagamba nga balowooza nti tuli mu byakusaaga, ne mujja kweyambula mpola. Sorry but sure ffe weetuli mbadde mbasaba buli abanja omwana eyasibwa ku lw'ebyobufuzi, abantu bano mutandika obbaboola nga ne bwajja ng'atudde ku mukolo musitukewo mugende, nga ne bwajja atudde we muli anyumya byewe mutategeera musirike mutambule mugende. Otherwise abaana bagenda vundira mu kkomera. Kubanga kankubulire omuntu buli lwaba ng'ali ekimuli mu maaso bwe kiggwawo akima kikyo, g'oyinza okubeera eyo ng'osirise bagenda kukimawuwo. G'oyinza okubeera eyo ng'osirise tofa ku baana be baasiba okiddamu bakimanze nze gw'oyinako oluganda, kitegeeza nti wali ali seefu. Olaba embizi erya bwana bwayo bwezadde, awo ntegeera bulungi. Olaba embizi astagfirullah erya bwana bwayo bwezadde, naye ate obwamulirwana
abantu abo tubaboole bwe bajja mu kuziika tubalekere omufu waabwe, bwe bajja ku nnyimbe tusitukewo, bwe bajja ku mukolo tusitukewo, tetulya nabo. Abo bagenge kati tosobola kusiba munno mu bbanga eryo lyonna nga tolina na nsonga gy'owa. Tosobola. Bwe bava mu paalamenti bonna ne beegugunga obutaddayo, akakiiko ke baataddewo Tayebwa ke yataddewo yakataddewo kunoonyereza kuzzaako na simanyi na kyamatama simanyi matama simanyi kinyamatama. Omu bw'ati lwaki waabwe. Naye ffe tulina abaffe 18 tulinamu n'abafu batuwa oba mufu oba mulamu. Ate namwe mulekerawo okukankana because nti omuntu aleme kukutiisa na kintu ky'ogenda kuba. Ali bagenda kutta. Ate kye ngenda okufa. Nsooka busoosi. Paalamenti eteekawo akakiiko akanoonyereza ku muntu nti baamuvuma. Kitegeeza bwe tebafa ku bantu baayo. Noleka omuntu eyabula ng'ali mu myaka 3 Kibalama alina omukazi n'abaana balya basoma. Lita Nabukenya. Abaana battiddwa. Tutikawo na kyebuuzibwa lwaki abantu bafa. Mubaboole. Omuntu atalina nsonyi mubi nnyo mubaboole. Wallahi okola ekintu ekyo leero tomanyi nkya. Okola ekintu ekyo leero tomanyi nkya. Gola esobola okunywa sayidi ne sayidi. Buli abanja omwana yenna eyabula buli lw'omulaba omuntu ng'ayogera bw'ati newabeera ku TikTok mu blocking. Vaawo. Wallahi wandibanga tebannatwala wuwo naye bali mu process bamukima. Ate beetegefu okusigalako ku nsi mu Uganda abantu aba nga baabwe ffenna nga batumazeewo. Wallahi beetegefu. Kankubulireko buli lwoba ng'okomba essowaani ng'eriko ekimuli ng'eriko ebinyeebwa. Buli lwoba ng'okomba essowaani ng'eriko ebinyeebwa mu nzikiza. Essowaani eyo nga baagikola ng'eriko ekimuli osigala okomba. Bw'osigala ng'okomba n'ekimuli okikomberamu naye tekivaawo. Kati tulina okwerwanako tufuuke ekimuli ekyo obutavaawo. Nandibadde ndowooza nnyo omuntu eyandibadde akuba ekikopo lwaki abantu babula yeggwe omuntu ali wabweru ekitole kya sabbuuni kya 1500 tekyali butto wa 2. Bodaboda we yatwaliranga 1300 kiro ya sukaali yakakaga yali 1500. Bwene tolinamu na budde buddamu kutandika mbo tobanga naawe nani nalabye ono omuwala eyabuliddwako omwana nagamye nti embizzi olaba erya bwana bwayo kati ate obwanneyiba nga tebannantwala nga tebannakutwala banja bannaffe bwe tunaateekawo ekinyiga eno social media ogiraba eyina omulimu munene nnyo gwezannya. Naye omusooka musinga kulayikinga beeyambudde gundi bamukotte ne gundi gundi bamukotte ne gundi ne TV zano tezibiraga ne mubalaba ku TV balyoko mbugendo ntekerako TV gundi bali mu kweyazika ngoye twasobola na kugula ngoye kyokka mulina bannammwe bavundira mu makomera. Muli basiru mbeesonyiwe nzere bwoba ongoberera nga totegeera foloyo gitwale sikolagana na muntu musiru kubanga omusiru ayiwa butto atwale ekidomola n'atuuka ewaka ne bamugamba twagala kido twagala butto n'agenda ku dduuka n'agamba omwana ngenda ogule butto wa 500 oli yamuyo olw'okuba tamwetaaga essaawa eyo. Si buli muntu nti gutegeera. Tuli wano nga tuziika taata wa muganda waffe newe munaakola obujogoli newe munaakola ki twagala obbajuukiza nti ffe twagala abantu baffe temulina kimutugamba wabula mukwate abantu baffe bemwawamba mubatuwe oba balamu oba bafu ne munaatugamba nti muleeta lipoota ezitategeerekeka twongera obbajjukiza era twagala abantu baffe paka nga muproducinze bannayuganda bemwawamba bannayuganda bonna bemwabuzaawo bannayuganda bonna bemuzaawo emyaka gyonna mujja batuwa oba mwagala oba temwagala
oba tutya mujja tuwa abantu baffe ffe twongera obajjukiza. Nze nakirabye era n'ensonga lwaki twavuddeyo twabadde n'obuvumu obuvaayo mwomolo twetaaga MP omulala twongere okunafuya Museveni naye twavuddeyo kuba deployisi twalabye ng'abantu bonna bawagira nkyukakyuka kuyisa mujenje kalu era ng'ekyamaanyi kyakuuma akalulu kateeyo ate seeyoyoka buli wamu mu ggwanga mwe bakulembeze bannange aba people power aba NUP twajja ne tuwa abantu obubaka ne tubagamba ffe tuze kubeera basaavanti bammwe abakulembeze abali wano nabagamba mutandikwa ffe tugenda kubeera basaavanti b'abantu ne mugamba ye ne tugamba tugenda ku maanyi g'abantu ne mugamba ye ne tugamba abantu bannayuganda balina ekigambo ekisembayo ne tugamba ye so kyanaku nnyo titulina mumwe bakansala bambalubaga bamba wakiso nemumwe ababaka ba paliyamenti njagala mumanye baganda bange kyolunaku lwa byonna twakibagamba nti nange kamakoogera ntero kibagamba bannayuganda si basiru ensobi bwebanga nsobi bwe mubanga mulaba twakola nsobi twakola ensobi ey'okubuusa abantu kati abantu balaba bano bakobiya nga batunzi ba isikulimu bano ba ebimutu abasazi b'enviiri bano bamaceta b'ababuzi ba boda beebo bakama bammwe beebo bakama baffe tulina okukiikirira ebyo ebibanyiga tumanyi bulungi ababanyigiriza mumanyi nti abanyigiriza abantu ye Museveni famire ye n'abo bamwetoolodde era buli bwe mwekulubesa n'ababanyigiriza abantu baba babalaba mukiraba gasabo ne banyabwe bana abantu yekka twabalalula mu lulimi lwage tutugamba fe twabamayuula kubanga bwe kyali kirina okubeera twagamba abantu babeereyo beerwanirire abantu abo bajja kulwanyisa Museveni n'abo bonna bonna abeekulubesa ne Museveni ne baba balina kubanga njagala obeere kuliya eri mwenna abakulembeze bannange ku mitendera gyonna we must hold ourselves accountable. We must hold ourselves accountable. Tulina okubeera answerable ku bantu. Abaana bali mu makomera kati bangi tebakyalina maka bali tebeesimbyewo wabula ku ffe abeesimbawo ffe tulina safe nze buli bankwata ne baganda bange abasukka mu 100 bonna ne batwala mu makomera nze ne bantwala waka bansibira waka 1 kuba bamanyi nti amayigulire gantunulidde nnyo banamba 2 kubanga baagala okulowoozesa abantu nti baliko bali bulungi nnyo munnange mulekerawo okulwana kubanga bali abakulembeze bamwe babagamba bwe tetujja bayisa bubi mwe tujja bayisa bubi so abantu abo bakola nga shock absorber endiwalinga obulumi bwaffe mbasaba tuwe ekitiibwa amazima amina tubeere amazima gafuula eddene bannayuganda batwagala bannayuganda batwesiga ate ekirungi bannayuganda bali redde okutusonyiwa ne bwe tuba tukoze ensobi naye njagala okubategeeza bannayuganda si basiru bannayuganda ebaliisa bawo balaga obusungu ekyo kankikomyawo famire ya muganda waffe Yakubu tubasaasira muganda waffe atugenzeko bwatyo neffe tumulaba ng'omuzira kubanga Yakubu yali alondebwa nga tanoonya kalulu naye n'agamba tekimala ene kawempe kale ensonga zaabwe tuzituusa naye kawempe tebeera safe nga busooka teri safe busooka tebeera safe nga nkole teri safe ankole teba safe ng'omolo toli safe ensonga lwaki tusituka buli wamu tugende tubuuse abantu tugende tukyamusa abantu banange bwe tuliko byadala tukyali ku mulamwa gwakujjako Museveni tewali mulamwa mulala tewali mulamwa mulala bannange saagala Museveni abakozese kulimba abantu oba alimba abantu Museveni agezaako kuzimba bwakabaka bwe wano ku ttaka eritali lyabajjajjabe n'ensonga lwaki baagala n'okugjawo okulonda abuuse katemukyamuwagira kale teyagala alijje nawo wewansikirano Museveni akozesa mmwe wano tuli Bulemeezi tuli Bombo tuli mu Luweero
Olutalo triangle si bwe guli gye mmwe mwalwana okuleeta Museveni naddala mu abakulu bwe abali wano mmwe mwalwana okuleeta Museveni oba mwasobola okuwagira omuntu eyajja obuzza omugwira abaye mwe temusobola kwekolamu mulimu ne tujjako buli musajja nze kibagambye omu ku boogezi abadde wagula abagambye temubirekera Kyagulanyi okyegera kuba Museveni yayagala nnyo kikola bw'atyo alowooza ndi bwansibire waka nekimala buli omu ku mwe asobola okufuuka Kyagulanyi bassebo ne bannyabo tetugenda kukyusa mbeera yaffe tetugenda kulekerawo kufa mu nfe etategerekeka tetugenda kukyusa mbeera y'amakubo ago ge tuyitamu tetugenda kukyusa mbeera ya bulamu tewali kye mugenda kukyusa abasebo ne bannyabo nga Museveni akyali mukulembeze obufuzi si mukulembeze mufuzi tukkiriziganye nti bano abasajja bajja kutaagula ggwanga lyaffe na kulibba era tewaliiwo shortcut tulina kubajjako bujja nabo bakimanyi bakola butaweera okulaba nga batulwisa kubanga nabo bakimanyi balina okuggwa baganda bange kambajjukize ngamba waggulu tewali mufuzi anyigiriza abantu yali awangudde tekibeerangawo tewali yali awangudde bantu no kulasi abantu be bawangula ekyo njagala kibawo obugumu naye ate era mbajjukize ti gavumenti yonna eyannakyemalira ne bw'oba olaba ng'enaatera oggwa mwana wattu wemba temwekembye ekyasobola okugwirawo ddala emyaka 5, 10, 15 gegenda yemmwe mugenda ogiwa renti ow'emyezi emingi oba emyaka emingi oba mwe mugenda okusalawo nti kati ekimala kimala mbasaba nga mva waggulu mwejjemu okutya Olutalo lujagenda maaso Anita Nalongo amongi ne wamu Mama Kipapali omukyala ono mukolabaawo ffe tubagamba tetulina budde bwammwe kyetwetaaga be bantu baffe ababuzibwawo gavumenti ya mukama wammwe tetulina kyabbakolera wabula twetaaga baganda baffe mikwano gyaffe era abantu baffe temulina kyemutugamba This is Uganda for Ugandans. Tewali kyemutugamba Anita amongi mujja tuwa abantu baffe awamu ne mukwano gwo oyo Museveni awamu ne Lobi na Nabbanja mutwe abantu baffe ffe tetubalinaako buzibu omutulage entaana zaabwe gye mwabateeka tubategeeza nti tujja kuba bawanguzi.